Kati kiki? Natolooza nze wano nansukawo. Onkomeza wano? Nkomeza wano. Kakati kitali mu fridge. Mu fridge temuli juice. Mpozi n'amata. Soda yakyaliwo? Soda taliimu yaggwamu. Ate era okimanyiza saagala soda. Ekyo nkimanyi. Naye soda tumugulira bagenyi. Okimanyi bulungi nti abagenyi bagala nnyo soda. Kati awo bagulire. Kangende nebino obudde. Manyi kyensaba? Nsaba Mukama akukuume, otuuke bulungi, ne bw'otuuka okudda akulembera okomewo bulungi. Amiina. Nesigala bulungi. Ate wabadde ky'obulago? Lago ekifuba kimu basenyiga zena nandibadde n'oludwaliro ssaawa zitoona naye lwakuba nkulumirirwako nnyo kyekindeese era onnuma kutunira n'enkusaasira mukazi wattu. Nonsaasira? Mbadde ki? Philip omusajja mwenzi nnyo. Abakyala ba kuno ku kyalo kya Mpisi bonna yabendako. Ate Philip alabika yafuna n'obulwadde. Bannange, Philip tabanga yansiiga obulwadde. Wafa dda wali mulamu ogutambula. Ekiki? Kati ngenda kukola ntya? Ekyokukola kyangu nnyo kwekkakkana. Nze omanyi nze sikola kintu nga tekirina bukakafu. Kati nina okulaga obukakafu gwe kennyini ne weetuukira n'olaba omukakafu. Tusooka tulaba ekiddako. Kakkana. Manager. Gwe nnyabo okyakola kiwano? Manager nsaba kunsonyiwa. Bwe tubadde mu ofiisi nkugambye eki? Ongambye ongobye. Nkugobedde ki? Kutuuka leeti ku mulimu enfunda eziwera. Bwe nali nkuwa omulimu, terms and conditions z'omulimu wazitegeera tiwazitegeera? Nazitegeera manager nsaba kunsonyiwa. Kati ku lwaki obadde ojja leeti ku mulimu? Mbadde nina ebizibu ewaka manager. Nsaba kunsonyiwa. Nnyabo. Olowooza gwe wekka alina ebizibu ewuwo? Olowooza ffe tulina ebizibu waffe? Nze walonda ebiko nga nzija leeti ku mulimu? Nedda manager. Nsaba onsonyiwe. No, towa mulimu kitiibwa olw'okuba olina ebizibu byo. Kati kankuwa opportunity ogende okole ku bizibu byo. Bw'oliba obimaliriza ng'ofunye obudde, oligenda awantu awalala n'osaba omulimu ne bagukuwa. No so si wano. Wano tetulinawo omulimu gya kwonna budde. Manager nsaba manager. Manager nsonyiwa. Nnyabo, omulundi ogusoose nkugobedde mu ofiisi. Kati ni wano nkugobeddewo mu kkubo. Nkugobye. Manager. Genda kubira poliisi yebejje kujje wano. Njagala awatali kumbuzaabuza. Ombuulira obuyinza gye wabujje niweesimba ku ttaka lyange n'olitunda. Kyenjagala okumanya. Naye miliyoni ze 12 zabadde nnyingi nga tulina wakuzijja. Ne tusalawo ne tuteesa ne tugamba katutunde waneeno olujja. Tukujje mu kkomera. Munzije mu kkomera. Bwe nakuwasa ne nkuleeta wano. Nodde ewammwe okuzza omuzigo. Abeewammwe ettaka bali kuteera mu kutya n'ojja oliyuwa wano leko litunde oba. Kati watunze lyani? Watunze lya nnyoko nani kiri akitaawo? Natunze liryo. Kati obuyinza wabujjeewa? Magezi. Wangi taata. Bulijjo oli mulongo. Mama we yakuzaala n'ettaka lino muleko mulitunde. Taata siri mulongo. Kati obuyinza mwabujjeewa okutunda olujja lwange? Mwabujjeewa? Mwami Gatonnya tusaba otusonyiwe. Tusonyiwe munnange ffe twadde tulwanirira gwe okukujja mu nkomyo. Kati mwebale mwanzijeeyo.
mwanzijeyo era nvuddeyo kati njagala ondage ngenda beerawa wowe ngenda obeera ng'ettaka lyange olujja lwange mulutunze naye amaka tetwagatunze gasigadde we tugenda kubeera wano. amaka ga nnyoko gano maka ga nnyoko Amaka gago naffe. Kati mwe mbadde ngenda kubagatta ku bantu b'empalana mbawalane muntegeere mumanye nti eri abantu amanyi okuwalana naye olwokuba mwetonze mbasonyi naye era ekyo tekimala ngenda bawa ekibonerezo kigenda babuzako obutuuliro obulamu bwamwe bwonna oba ndi mulamu oba ndi mufu kyo mbabulire era mukirinde nga mbaga. Naye ate abo bato tusonyiye mwami Gatonnya. Kati gwe yasamirira nnyo nga bw'otunda ebintu byange. Olaba otindiza olugendo luno lwonna n'ojja Nakadingidi. Ekyo kyongedde okunkakasa nti onjagala. Weebale kunjagala mukwano. Nze kasita nakizuula tutoli mu mpalana z'abazadde bo nenkakasa nti gwe mukwano gwange asinga. Ije nze ndi mukwano gwo wannamaddala. Ye kakati Dickson yaliwo. Nkazi munnange Dickson yafuna omulimu. Dickson kati manager mu kampani ennene. Yagenze kola taliiwo. Dickson yafuna omulimu. Dickson kati manager yagaba emirimu era yagoba. Olaba Katonda. Olaba bwe wesiga Katonda nakutemera ekkubo. Kituufu. Nze okusinziira ku bye tuyiseemu tewali kirinzija ku Katonda. Era tomuvangako mulemereko yasinga. Mama Shakulu, nsaba okwatirire mu katini ngende nkutegekera ekijjulo okakase mukyala nti wano wazze wa manager. Mwori, obadde ki? Wenna onyiize otugubadde toyagala kwogerako naawe. Mugole, obadde ki? Wamanya bulungi nti abakyala b'okucampisi bonna obeendako era bakyala bo. Lwaki wampasa? Ku kyalo kya mpisi kino kyonna sirinaako mukyala wange n'ogwo ne mu nsi yonna. Omukyala gwe nnina ali ogwo omu ye ggwe. Kati nno ssebo teweewakana. By'ozze okola ku luno ku kyalo kyonna nabitegedde babiŋŋambye. Kati siri mwetekefu kufiira bwereere. Nnyabo, abagambye ebigambo manya ensonga egi tebakwagaliza bufumbo. Bufumbo ki buno? Bufumbo ki buno obujjudde ebirwadde? Saamanya. Singa namanya nti eno ennyumba ddipo y'abirwadde sandigiyingidde. Amazima sandigiyingidde. Kyako, owedda tukunoonya tetukulaba tugenze waka toliiyo tukunoonya otambula ki? Nga munoonyeza ki? Kale nzuuno. Anti njagala kulaakulanya wange. Kulaakulanyewo ate ani akugaanya kulaakulanyaawo? Anti gwe nnemesa olemedde ewange. Njagala kulaakulanya wange olemeddewo. Nze kitegeera. Ewange? Oyagala kulaakulanya ate wange? Tokimanyi nti awo nagulawo. Ng'ani yakuguzaawo? Sisita wo Shidya yanguzaawo n'aŋŋamba nti nno mwetaaga ssente oli mu kkomera era nenkwata ssente nenzimuwa n'ova mu kkomera. Kati njagala kulaakulanya kitundu kyange kitwale mu maaso olemeddewo. Ate gwe nnyabo wali wange era we mba njagala okutundawo nze yeetundirawo so si kukuntundira. Otegeera kati ewagula mpewo. Lindako ssebo, nina kyesitegeera wano. Obuzibu buli ku mabeere ge wayonka oba amata g'ente ge wanywa amangi. Omukyala akunyonyola wali mu kkomera nga mwagala ssente zikujjayo. Sisita wo Shida najja n'amugamba n'agula awantu n'amuwa ssente. Kati akugamba yagala kulaakulanyawo ate tovaawo otya. Gwe no nnyabo nawe tobyeyingizaamu gwe ngenda kukuba bukubi gwe. Ogenda kunkuba ssebo. Anti omukubi w'essaza. Bulijjo ebikondo okuba byakuwangula mbuzi kati oyagala kuba bantu. Nzuuno taata nkoonaako. Nzuuno nkoonaako nkulage nti omulembe gw'okuba abantu gwaggwawo dda. Nkoonaako.
Temuntiisatiisa anti mulaga nti mwalwana obuyinza bwonna buli mu mmwe. Nze wange situndawo era siritundawo. Bwekyakunkwadde ennaku ezi ng'ofumiza obukuntu abo. Biri nnyingi tukuwadde olunaku olwo bufulumye. Oh God. Thank you, my creator. Wow. Hey. Hello. Mbuddeyo. Jebale jale. Musiri utawa. So ni kati kufembyo haginzani. Gwe nani? Nze ne baby waffe. Mwenna. Oh. Anaki. Mirimu gigenze giti. Si bibi. Kitambudde bulungi naye just ngoye. Ani abadde wano? Kyogamba nti bagambye nti waliwo abaddeko wano. Just lwakuba engeri nafuka manager abantu baba banneeyunira nga bajja ku ofiisi bagamba wa emirimu kati mba basobola okujja n'ewaka nga bannyoma. Mbadde obadde ontiisizza naye nga tewali n'omu yazzeeko wano. Naye okuggyako ng'abo nabo baba bawumba tuutu. Omuntu anoonya omulimu ate ogenda mu maka ga manager gy'ogenda ogusabira. Ati bajja wano kati interview abagigudde. Interview olwo abagigudde. Butereevu. Naye bannange nno interview naye si nnyangu ya kuyita. Bw'ate ky'osuubira okukubuuza ate mbu si kye bakubuuza. Yowa. Manje. Ebintu bye nakutumye ku makya byo biriwo. James tanaba kutuuka wano. Sinnalaba ku muntu n'omu wano. Ebintu nabiguze ne bwa James owa boda abireeti. Tanaba kutuuka wano. Sirina n'omu gwe nnaalabyeko wano. Bannange. James nga badde simanyi mwiza gya kwemakula. James agala kubeera ati. Shida. Pisa ngambye wamuguza amaka gange. Kituufu oba nnimba? Kituufu nagatunda. Otunda otya amaka gange? Nakugambako nti ngatunda. Nagatunda okusasula mwami Gatonnya sente ze yali akubanya ng'ofunyisiza muwala we olubuto. Ne nkugamba tunda amaka gange, lwaki tewatunda agago? Nze nafunyisa Nataali olubuto oba gwe wamufunyisa olubuto? Nagatunda kusasula mbuto zo ze wafunyisa muwala wa Gatonnya. Ne nkugamba tunda amaka gange, kati nze agange ngaagala. Amaka go gaagala. Sasula piisi sente ze, amaka go gakuddisibwe. Neddize ntya amaka olwedda agange? Sente zonna zonna nga bwe nazitunda salyako wadde naago. Zonna bwe nazikwata ne nziwa mwami Gatonnya okusasula omusango ogw'okufunyisa muwala we embuto. Shida? Tontiisatiisa. Gw'ojja kunfunamu obuzibu bulinde. Ngole. Kiki? Munange soko gye. Kwano kakana tulira ko wansi. Yogera nze sikyalina budde bwo. Munaye mukwana. Obufumbo kitegeeza abaagalana ababiri. Bo bafunyemu obuzibu. Batuula wansi ne bateesa. Nze siteesa na sitaani. Era ndi parkinga bintu byange ngende ewaffe. Ambi togenda. Tula wansi tuteese. Twogere tulabe obuzibu bwe buva. Tutereeze. Gwoba tomanyi buzibu we buva, nze mmanyiiwo. Obuzibu buli mu nnyumba eno era gwe buzibu. Kati ndeka ngende ewaffe. Mugole, onaaze bwemage. Olaze bwemage? Ekitegeeza toyina musango. Kati nze ayina omusango. Kankuviire. Mukalazi, njagala ompulirize bulungi. Njagala omanyi nti kyentunda kyange nkirinako obuyinza. Era saagala kulimba nasookedde wa Muliika. Muliika ne mugamba ntunda. Nadda mu kuŋŋamba nsazeewo mu busungu
kyenkola kikyamu kubanga nsazeewo nga nyina obusungu ye ate nadda mu kundaga ekyenyina okukola naye ngaekintu kyange so ningamba kamuleke omukisa kangukuwe kakati ate naawe nkukubidde esimu oddamu ate mukundaga nga bwe nsazeewo mu busungu nja kwejjusa oluvannyuma kakati tekirina buzibu nze naddemu nsazeewo omukisa nsooke ngubawe nga mmwe emikwano gyange naye bwe muba timwagala gukozesa nja guwa omuntu omulala n'aleetawo omukiga naagulawo n'abeerawo kale kati kyekiwani ŋambye njagala $5,000,000 ezo sente ntono nnyo naawe kola kale $49,000 kankugireko $1,000,000 emeka 35 izo naawe sente ntono nnyo sisobola omanyi kati kyoba okola sooka ojje tugendeyo olambule otegeere kuba kati omanyiiwo naye kati tonnamanya kati kiki kiriwo jangu tugende olambule okakase 35 sigenda zikiriza kiri ekintu kya muwendo jangu olambule weetegereze bulungi otegeere kyogula naye ze $35,000 ze sigenda zitunda weraba ebyo nga bikyali awo bannaye omugole no tagenze agenze okakasa anobye ze mbadde manyi mumusiŋŋanye naawe wamu naate ekyo tekyewuunyisa nze namulabirawo nga tajja kufumba gwe wamutegeera oti kasita olaba omukazi nga bw'alinnya lwati ekigere kye wano wasigalawo omuwaato omanyirangawo nti oyo wakisiraamu era towasanga ate era olwo obwo bw'abadde abo abakyala tebatera kufumba naye Firipo ojja kubonaabona n'abakazi mpaka lw'olikkiriza nze nkunoonyeza omukyala gw'onaawangaala naye amasi bwe kiri Keeti kituufu bwe kiri naye kati olaba Firipo ekifuula omukazi omukyala ziba mpisa ate kati gw'olabika lino ebbanga ly'obadde owasa obadde ng'owasa bakazi nga towasa bakyala naye kati guno guddamu okunoonya omukyala so omukazi ojja kufuna nnyo emirembe ng'ofunye mukyala va ku bakazi ze byabakazi mpanise mbitadde kati ove ku bakazi odde ku ki odde ku nsolo anaakulaba okufunya omugongo ng'owalampa ente kati ogenda funayo amadaala taata onaawalampira nze byabakazi mbitadde mpanise ndiviiriddeko ddala obitadde taata kati obitadde obudde ku bakazi odde ku ki ogenda kudda ku kinga obudde ku bakyala mbitadde nze sirina kyensobola mbiviiriddeko ddala mbyesonyi Firipo